Sikyayagala kuddamu kulaba ng'olinya taxi. Kiki? Tobuuza kwatege. Owaayi. Nakutuma mmotoka oba nakutuma mifaliso gya Roseform. Buli lunaku manja abalongo. Oyinza osala abalongo tolina Roseform. Bayinanga hidest. Akale fiti siripo. Orthopedic obakubira bukubiza essimu ng'omufaliso gukutuukako. Osasula omaze ggula bakutuddamu nakuuka. Oba tolina mifaliso gya Roseform wano to. Yense ngamba wandisoose ne weetegereza. Era singa nagulabedda nga guli okukola booti. Emmotoka gigabira nayiba wuli ow'olugambo ndaba yali obubi nze ndotere emifaliso. Wamanya bo jangu njeyo emifaliso gino nve kuona atafaayo ku kyenkoze. Tekuja gira tekutoti unagwisa wo. Kuyisewa kuyita tosawa. Kati tende. Vayo. For inquiries, visit our depots or contact us on +256 200 907 181 or email us at roykimsil@gmail.com or visit our website info@roykimsindustries.com. Roseform, home of high quality mattresses. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Omulungi andaba omwagizi wange mukwano gwange oba omuntu yenna walaba skit ya Stasha and the House Girl nga mulimu essigiri omanyi obulungi obuli mu ssigiri eyo okimanyi nti essigiri ogikozesa nga oli mu nnyumba tereeta kikka la tewiwavu nedda erina akantu evvu kwe ligenda n'okasikayo busise evvu n'oliyiwewe tokutama eyimirira buli kimu okifumba oyimiridde ng'abeera kukuuka erina ka tray okugenda evvu teriyiika wansi okwetaaga sigiri ng'oyagala bwageza amasiga abiri kufumba bufumbi eyo weeri erina standi erina tray ewagenda evvu obadde okimanyi nti esigiri eyo tenywa manda teyonoona manda osaako obwanda butono bwe buti kubanga ne kapoti kaamu omugendo mwana katono naye sigiri eba obeza emmere mukyala munnange weeyunira esigiri eno nze Hajjati ayogera naawe gyenkozesa ogyetaaze ogyegombye ogyagala ate nno ya ssente ntono nnyo kola ekintu kimu kuba ku ssimu eyo eri awo gikubeko giweereze WhatsApp ogenda kufuna essigiri tennekyewuunyisa oba ekirungi abantu bano kyebalina wonna wooli essigiri bagikutuusaako kankiddemu nti wonna wooli essigiri bagikutuusaako kale nno mukwano gyeyunire bw'obanga weegombe bw'obanga tuyegera nnyo ebintu bikyafu weeganya ebintu ebiyonjoyonjo nganze Stasha manja weetaaga essigiri eyo ate munange n'emmere efumbibwa ku sigiri eyo eba ewooma bulala kwega ebintu bye byonna birala kazibe nva kati beki. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kisinzira amasiga g'oyagala n'obayagala amasiga 10 gonna bagakola. Makitya wensasula Yechimbewo change ndi n'omutima gumu ekigama omwana yantise tambula nakolewa ki nda kugamba bw'ogaana nkugobye basta olya ku mmere yange olya ku ki kankugambe kugaaneko bugambo ovumu bwe ndutte kati nakugamba omulundi gumu kyonna ekijja kijje yechimbewo change nabagambye echimbewo change mame chimbewo kamutu wenyu mnaku zino nkola kyenjagala wani mbadde ngamba nti ono nga emirimu agikutte kannabwala oyera nabwegenza kabatusa soko je tulabe ne botula tulano kabatusa tula naptade
wabula wanjiga nnyo beka bakacayi kaba balanced akamere keeko ate nobeerera mmere nengeri gyogisiikamu nempulira nga nze sisiika oba nva oba kyenkya nfumba boliyo kyogamba nti emmere eyo tebansiike kyogamba emmere eyo tebansiike ekinene nnyo nyinza kuteekamu akazigo batuusa wayiga kufumba okimanyi nti siryanga ku mmere mpomu ng'eyo naguda okulya ku mmere egeeyo nkwewunyiza oyinza okukula nesenga maliki nosiika emmere naye ate wantegeera nnyo kukyayo ono akalimaawa era senga ngabeera agamba nze kirako kalimaawa emmere tebalyansiike buto alwaza plesa alwaza halusa alwaza simanyi sukaali ekyo nakikwata mukusu kacyayi kabeera kalimaawa kabeera kakatangawuzi oba akajaja kamudalasini anaisenga maliki buli kimu nakikuyigiriza bwakikola emmere yonna anko obadde oŋŋamba mbadde nkugamba banno bagendayo bano bakwagala ani genda ne babanga bakwagala obalumya bani sibitegeera anti maama yabadde agamba ngamba maama yabadde agamba nti akwagala alina kyayagala akugambe yajja ali sayiti muleseyo munju wano kati amuza yakolawo maama naye ankalubiriza kintu nandibadde nkigambira amuza kubono teyakalubirira ku maama Mazinga wano twakogerera singa buli kimu kyawedde nga mbanga awalula yeebase tidde sijja kumulimba naye ate kati maama ye omumwa gwaleesiga mwana oba yabula ate atategeera kyendiko so no wano badde mufumiikiriza nga talina wamponera naye okwekalubiriza ngaamuza mugamba lumu nti nakino kikoleko nakyo kiggwe kiki kijja kumala amaliriza byemaliriza ngendeyo mugambe kiwaayi waliwo ekikyagaana nkunoonyeza mu nyumba nga ntuddeko wano ompita nangamba oli munju nenkunoonya mu nyumba nga sikula nekunoonya nenga oba ogalamiddeko mu kisenge kyo natoliyo newali nga sikula otambudde mu jjajja era wesiba manju mbeera miryango bwesiba miryango mba munju ate nina ewalala aŋambye ompita nkuyita kati nenzija nga kyakugambye nti jjajja akuyita akulimbi naye batuusa wangi olina emyaka eni najja kirwaki ombuuza emyaka kubanga buli saawa kimbuza ne anko yambuziza nina emyaka emeka sikijjukira kubanga kale nze baŋŋamba nina emyaka 14 kati tebanjawulirawo kati wazaalibwa mwaka ki kubanga kale senga Maliki yaŋŋamba nti no nalina emyaka egi 3 kati bazadde bange nebakola ki bafa mu 21 owambuuzizza luli emyaka nengowa tejingobya kuba ndaba buli omu agamba olina emyaka emeka kati nenfuna ekkalaamu kati nengenda nga ŋŋamba 21 kati nanzirayo mabega 21
2,000 kyenda mu mwenda wazaba kyenda mu mwenda wamu 8 awo etyawo kirabika kati naye ngera wogibala era gibeera 10. si 10 oyina emyaka 20 gadda kijewa ekyo kiba giweze yajja banga bwobala okuva mu 9 mu 4 gogani ate ogende tutuuke kati wetuli giba 20 kati jjajja tolaba olaba mbuno mbwerisolo omukula waddugala we walaba kati ate lyange lyerirabye tekisoboka nagijewe nzirina 10 kuba togimanyi kugibala naye nze ndaba gyejo ndi muto kale kubera newagiba gyejo era mbaera sinnakola ki ate tusobola kweza egyo myaka ng'olinga wendi oba okutuuseewa oba muwanvu kati abayo kati sikoma wano wabati kati kati wano wendi 10 kati ogenda oweze 23 kati ng'olinga bwe wati ekyo wakifuna bubi ekyo kyo wakifuna bubi kakati ebyo byonna tubiveeko tuba sisendiko kanzireyo ogiro tula kakati zimbadde ngamba yejajja amaka wano wali watya wabi awo walungi ate kati walungi wannyo nga anti agenze walungi si wabi awo kati watya ate nga gogafuga ntino nenyumba nti nsobola okwagala ennyumba efana weti nga kyentegeeza tigwe nanyinimu sigano enenjumbi sigaye kati ako yazimba ennyumba enene nnyo weti ebisenge bingi nnyo n'atabyambusa kati nze saagala nyumba weti njagala ennyumba nga mpanvu nga nnengera bali abali eri daba bino ekyamu kizimbisa eno bweti alina n'endala eyakalina gyoyagala okimanyi gwe anti kati ate anti tombuuzizza ntino batuusa pulogulamu zo ziri zitya kati oyagala ate ozimmenyere anti nkubuulire pulogulamu zange nze saagala bampe mmanyi okukola ŋŋenda kukola munsasule sente kakati we munsasula nagamba ŋŋenda gula Uganda nfuneko ekyalo ekimunyonyo ekyo kirye ku mazzi ennyumba ze ziriyo zokka mpanvu wezi tanti kati wogigula Uganda buli kimu ekibeeramu kibeera kikyo ye pulogulamu zange saagala nkungabira nzate nze ŋŋenda okugabira senga malika emmotoka nzewo ne TV za senga mutiini pulogulamu zange wezito weziri kakati nneekyo ekirungi nnyo si kibi watyaga ate mukoze ne mwana munnuuno era ne mubikola ati wano nemugula Uganda nze mwana aliwo tewali wano mwana mulala ono nga waliwo akawamujajja tugende kasana kati jajja abaana baba tutte mu bisu